Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwaniriza gwe na josinzo kubanga tugoberera wano ku Balusewa TV tukugamba kyokola kya mwende nnyo gwe yerekereza kaddatako n'ogamba nti ku Balusewa TV buli kyebeera ng'eteekayo ngenda kubanga nkigoberera. Mwebale nnyo abatuwabula abatuwadde obulango mwena tubebaza nammwe abawaayo obudde ne mu commentinga ne mugamba ensonga eno nammwe abatuwabye kwogerako n'ogamba nti muyogedde ku kino naye n'ensonga bweti ne bweti mugiguse nammwe tubasiimanye tubagamba nti kyemukola kya muwendo nnyo. Muhammad Katabira gegange nga bulijjo buli wondabo wano manya programu luyitaayita era bango bye bumala okubanga njikutuusaako naye nga sinaba kugenda maaso kansooke nkujjukizeemu katono nnyo ku bannaffe wano abatuteekamu ensimbi. Kansooke ne Moshi Media bano bakwata videos ez'enjawulo ba videographer na ba photographers. Moshi Media bakwata videos eza buli kika oba oyina birthday party kwanjula oyagala kukolera documentary oyagala mukolo gwo bago documenting obere ne byafaayo byo mwaka ivuwali oyagala kukolera bifaananyi ebya buli kika byonna gwe bukyomanyi ekikwatagana n'okukwata video n'okuba ekifaananyi okubiwanga buli kimu kyonna wekwate aba Moshi Media bino byonna bagenda kubanga babikutuusaako ate n'obukugu obw'amaanyi muve kubana bakuba ebifaananyi ne bibasiwukako oluvannyuma lw'emyezi 6 ekifaananyi ogenda kuba owangala nakyo olubeerera nga wali ofaanana luli nga nakale ekifaananyi kyalabika wadde wayisewo emyaka egiwererako ddala. Okubafuna osobola okubakubira ku 0761824426 oba 07531364 gwe bakubire bukubizi obukinge abamuwagalanye ebintu ebiwedde obudde nga buweddeyo kubira obukinge mwogerezeganye nabo ate obagamba nti nkujje ku Lubalusewa bagenda kusalirako nnyo. So bekwata ba Moshi Media baberenga bakutuusako ensonga z'ebifaananyi ne video. Mpozi omuntu omulala ye Haji Mukisa Karimu ono mulombi w'edduwa Kayingo asangibwa Bujjuuko ku luguudo luva e Kampala okudda Emitiyana akola ku bizibu ebyenjawulo byonna ebadde bimazeeko ebbanga bikusumbuwa ebyamwe bikusumbuwa oliko lubaale akugamba kubuuzizaako emirembe toyina mikisa mu buli kyokola bakugoba ku mulimu buli gwogendako bakugobako abamu bali bweru nsimayanga mukama wange atankojjanya nsimayanga ndaba bubi oli bweru abantu abamu bagenda ebweru yo ne babulwa empapula z'obutuuze nazazi kuyambako nawe ali e Uganda ngoyagala kugenda bweru ezo ensonga ndooza kangambe nti baana baliwo byebyo bintu byasinga okukolako. So naye mweyune aberenga akulombereddwa akutereko akabaani ate osigalenga weesiima obulamu bwonna obusigadde ku nsi. Kati abonga mbaziza ku bbali ebbanga lino lyonna tubale twogera ku nsonga za Syria naye olwaleero tusazeewo tuveeko ku Syria katono nnyo kuba wasigalayo ekitundu kimu tusooke tugendeko mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Congo eno wiiki ewedde sabbiiti eyewedde wabaddewo ebigambo bingi ebize biyitiŋŋana ndowooza mubadde mu biramba ennyo ku mitimbagano ne ku zi TVs ez'enjawulo. Waliwo abavubuka abasaliddwa omusango gw'okufa era ne babawanika ku kalabba mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo eryo. So lwaki tusazeewo tujje tusunsule ensonga z'Ekongo ezo. Waliwo ensonga ziri bbiri abantu ze mubadde musinga okugattiganya. Waliwo abavubuka abawanikiddwa kalabba abo benkugambye abasoba mu 17 eggwanga lya Congo abasinga babadde basinga nnyo okuzikwataganya ne genero eyayina omutabani genero amanyiddwa nga Christian Malanga eyayina omutabani yava mu ggwanga lya America n'abazungu abalala ne babakwata nabo nga bagezaako okukola ku oba okuwamba obukulembeze nga bakozesa eryanyi ly'emmundu. Abantu abasinga abadde ensonga zino bazigattaganya naye ensonga zino za njawulo. Abantu abawanikiddwa kalabba bo babadde mutuluba ddala wabula ng'ate ne mutabani wa Malanga amanyiddwa nga Masero Malanga ye akyali mu kkomera n'abazungu abasatu abalala kuliko mu Canada kuliko mu Belgium then n'Abamerika abalala babiri. So ezo nsonga za njawulo bo bali bakyaliyo mu kkomera wadde nga
kooti yali yabasalira dda omusango ogw'okufa. Kati katusooke tusunsule tusooke ne bano abasaliddwa abateekeddwa ku kalabba. Ekisookera ddala nti eggwanga lya Congo okuva we lyatabanguka abantu bangi babadde nga buli wabeera agamba wano nze nfugawo oli n'osanga nga akaalo yakasalako ba disitulikiti yagisalako ng'emisolo gyonna egisoloozebwa mu buli kimu ekivaamu nga kigenda mu nsawo ye. Kuba eggwanga lya Congo mu Africa lirisinga obunene naye nga ate kyewuunyisa nti lirimu obutabanguko obusinga wano mu ggwanga era ku lukalu lwa Africa. So kati ne mu kibuga kyennyini Kinshasa osobola okusanga nga ebitundu bingi bibadde tebikyasoboka kuyitikamu nga bwe nkugamba nti bano abavubuka abawanikiddwa ku kalabba babadde nga ngambe nti ba urban bandits, ababbi ab'olulango nga bakozesa buli kimu ekisi ky'omanyi. Babadde n'akabinja mu kibuga Kinshasa nga kano kamanyiddwa nga kurunasi ndowooza mu lulimi lwabwe obwo naye nga kitegeeza ababi nga we nziza okuza mu lulimi lwa wano ondoka ngamba olwa ghetto ababi abatakwatibwako. Nga mu Congo bwe ziwera ku ssaawa 2 ez'akawungeezi mu kibuga kyennyini Kinshasa nga we nagamba wano mu Kampala nti bwe ziwera Kampala bwe ziwera ssaawa 2 Kampala luli tosala ababanda baba bamaze okusalako ekibuga. So ne mu ggwanga lya Congo ekibadde abavubuka bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 35 babadde benyigira mu bumenyi bw'amateeka buno nga babba nga bakozesa emmundu. Omanye eggwanga wayitabanguka naddala mu byobufuzi ne mu nebigendamu entale nnyingi. Emmundu kifuuka ekyejjenjeero singa wakati mu Uganda woolaba nti si tetabanguse mu byabufuzi nti mulimu olutalo ensonga lwaki tosobola kusanga mundu buli wamu. Naye mu ggwanga lya Congo buli muntu abasobola abane access okufuna emmundu obudde wajagalidde n'amasasi wagagalidde n'ogamba oba waba wakatali gye bagatundira. So kati buli muntu ayagala okukola ebikolobero ba eyonoonyeza ebibyo okuyisaawo ebibye asobola okufuna emmundu eyo. N'abavubuka bana bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 35 bwe babadde nabo baayitira mu nteekateeka eyo nga balina emmundu nga balina ebijambiya nti nga babanga kye baagala okukola waba waliwo kye baagala okukola oba bubbi oba bumenyi bw'amateeka ki teri asobola kubakwatako nga balumba abantu ne babatemaatema ne babatuga ne babakuba amasasi waba nga waliwo obubbi bwe baagala okukola. Nga omanyira nti waba ne bambega baabwe nti wano waliwo ssente tugende tulumbe banka tugende tulumbe gundi yasuziza ssente ne babalumba ne babatema. Nga ndoza bino bisinga kuwulika mu kibuga Kampala nti oli yabadde ayita Kaleerwe n'asanga eggaali y'ababbi ng'ejja tetaliza gwesanga gwe kuba gwebba ne Congo we kibadde mu kibuga Kinshasa nga buli weziwera ssaawa 2 essaawa 2 ez'akawungeezi nga mu kibuga tosala era nga abantu bizigenda wera ssaawa 12 ng'ekibuga kimaze okukala nga bewala ababanda ababadde mu kibuga ekyo. So bano gavumenti yakubagombamu obwala abamu ku bo kangamba abamu ku bo kubasiza balagamba nti bonna yabakwata abamu ku bo gavumenti y'eggwanga lya Congo yabagombamu obwala ekulemberwa Felix Tshisekedi ne bagombamu obwala ne basimba mu mbuga z'amateeka lwakuba bo bano engeri gye babadde bakozesa ebintu ebimu ng'ebyamagendo era nga bobiraba wano Uganda tebakusanga n'ekintu nga kyekwanaganya ku magye direct osibirawo mu court martial era ne Congo bwe kiri bano lwabakwata babatwalirawo mu court martial okuwulira emisango egibavunaanibwa era bano ku bo 17 bo basalibwa omusango ogw'okufa. Yensonga lwaki ebbanga wiki ewedde mubadde mulaba nnyo obuvidiyo obutambulwa nga abamu ku bavubuka bano bakaaba nga babasalidde emisango abamu ne babawanika ne kalabba nga ensi eraba ne babakuba amasasi ndowooza bakita firing squad. Producer wa leero awo ndowooza mba mutuufu ebeera firing squad. Ne babakuba amasasi ng'ensi eraba olw'emisango gino egibavunaaniddwa. Naye abamu ku bannakongo beebazizza nnyo gavumenti wadde nga ffe abatali mu ggwanga lya Congo twalabye nga ekikolwa oba ekyokumalawo obulamu bw'abantu kuba ffe tumanyi nti eddembe ery'okubeera omulamu likuweebwa Katonda tewaliwo omuntu alina ddembe lijjawo obulamu bwo. Ensonga lwaki n'amawanga agasinga ebibonerezo eby'obulabba bizze biggibwawo olw'ensonga nti buli muntu aba n'eddembe ery'okubeera obulamu teribeera negotiable tebaliteeseza nti obulamu bwo kati nteeseza buveewo. Naye eggwanga lya Congo okwongera okumalawo obumenyi bw'amateeka obadde bususse nnyo yo yasazeewo negamba bano kewanike kalabba bavunaanibwe. Ndowooza ffe ekigambo twakwata kikwate nti kalabba oba lwakuba edda nkumanya
omusango guno ba ekibonerezo ekyokuwanikibwa bwe ekyokutemulwa ndoza ebiseera ebyasooka byabanga kutuga butuzi ndoza ntugamba akalabba ndoza nga basiba ku mulabba omugwa ne batuga omuntu fene tukikaizako nti kalabba naye mu ggwanga lya Congo lino mu 1983 akalabba kano kasooka ne kagibwawo kuba waliwo kye bayita global village ensi bwefuukanga ekyalo ekimu nti information ebe saturatinga buli wamu wabeerawo influence eziva mu mawanga ga kirimaanyi ne bagamba okusinziira ku ddembe ly'obuntu lino na lino ebibonerezo nga bino amawanga agakyabirina galina okwekubamu ttooki okulaba nga gabijjawo kuba omuntu toba ddembe lya kusalawo omuntu ono ayinza kufa ddi oba oyinza kumugjawo ddi. So Congo akalabba yali yakajjawo mu mwaka gwa 1993 naye baddamu ne batuula mu 2006 nga balaba ebintu bigayegaye ne bagamba naye abantu bano okuyiga omanyi munange Mustafa anatero gamba nti ekisobola omuddugavu ebantaana akyogera lunye nti omuddugavu kimusobola ntaana bwetaba ntaana asobola okuzimbya omuntu ono gamba oba kino kikinga kyomugamba takiwulira. So eggwanga lya Congo 2006 lyazaawo akalabba kano waddenga okuva we bali bakazaawo babadde bakatugayo omuntu omu era nga bamutuga mu 2013. So naye mu 2023 Congo yaddamu neteesa wadde ekibonerezo kino kyali weekiri naye nga tekiri effective oba kyali tekikola nga tekiri mu nnambika ntuufu naye baddamu ne batwala ne bagamba naye okusinziira ku bunkenke obuli mu ggwanga lino n'okwongera okuwa ekyokulabirako eri abantu abalala bayinza okwekuba mu mutima tusooke tuzeewo ekibonerezo kino ekyakalabba tumanya tunawanikayo abantu nga baabo tunatayo abantu nga baabo osanga eggwanga lisobola okudda mu mbeera yonsonga lwaki bano babaddenga kyakulabirako ndoza mu lulimi oluko tebakita precedence nti n'omulamuzi anajja mu musango mu maaso eyo alisinziira ku ogwo ogwali gulamuddwako okusobola okuwa ensalawo ye eri omukiyomezo nga bakibagamba nti omusango omukadde gwe gusala omupya ndoza yenzivunula entuufu precedent omusango omukadde gwe gusala omupya atunuulira biri bagoberera ki era kyekimu kyekiriwo na wano nalyokawa ensalawo ye. So abavubuka abatiddwa mu ggwanga lya Congo abasoba mu 17 ye ensonga abamu babadde bagikuusa kubali abaali baagala okumaamulako omukulembeze w'eggwanga bakola kibayita ku okujjako omukulembeze ng'okozesa eryanyi ery'emmundu babadde baagala kukomyawo sanity mu kibuga ekikulu Kinshasa okusobola bannansi okuddamu okwetaayiza mu ggwanga eryo. Bannayuganda bangi muvuddeyo ne mukola obutambi obwo ne mububunyisa buli wamu nga mulaga ennaku baliko mpitirivu naye ng'ate bannansi mu ggwanga lya Congo okusingira ddala ababadde bawangalya mu kibuga Kinshasa ekikulu baate balaba nga lino lyabadde essanyu ly'amaanyi era nga bagamba nti baafunye ku buweerero kuba bwe babeera nga akabinja kana kabadde kabasuza ku tebuukye nga niwe obeera mu nnyumba bakulumbayo niwe zoera ssaawa bbiri tosobola kutambula babeera nga bo babawanise ne babagamba nga kiringa ekyokulabirako eri abalala abandi badde bakola ebikolwa bwe bityo bo bavuddeyo ne basima ne bagamba eggwanga lya Congo mwebale nnyo kino kye mutukoledde kyamaanyi nnyo nnyini ddala era tusuubira nti naffe tugenda kufuna ku mirembe nga bannansi naffe tuyagalire mu ggwanga lya Congo. So yeye embeera yabadde mu ggwanga lya Congo gyemba njagala okutangazaamu gwe Munnayuganda ali eyo nawe yabadde agamba nti nga mpulira nnyoleddwa nnyo bannansi okera ku makya okuba tulimbulayo batyo. By the way kituufu nti eddembe okuba omulamu ddembe likuweebwa Mukama ne mbeeramu kaŋŋamba oba wabaawo ekituukira ddala nga bagamba nti singa tutoonono n'alabirako wayinza okubeerawo akalembereza yensonga lwaki abantu abamu bakozesa kye bayita mob justice nti bagamba otukwata omubbi ne tumutwala ku poliisi wayitawo ennaku 2 ne mumusanga ng'ayinaayina ne bagamba kati ffe tumukwatira mu kituli tumwekolerako kyetaaga kugamba nti ate poliisi ate biki nga bagamba nti ate ebitongole ebyo biyinza okuba olumu bikolagana n'abamanyi b'amateeka omuteekayo n'avaayo kati abo ne bagamba kati katuttoono n'omalala njja tumutte osanga omumanyi bw'amateeka buyinza okukendera n'eggwanga lya Congo bwetyo lyejakoze wadde nga ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna byo byavuddeyo ne bivumirira ekikola kino nga bigamba nti Tshisekedi akozesezza omukisa guno okutirimbula abantu ekisooka
olw'ebigendererwa bye ebyokwongera okweremeza mu buyinza kuba ono abadde yakaddamu okulondebwa noze emyaka mwaka nga gumu emabega n'awangula n'ebitundu 78 ku buli 100 kati nga bo bagamba nti yandibanga akozesa obukodyo nga buno ekisooka okutiisa abantu bonna bamuvuganya kuba babamanyi already ekibonerezo kya Kalaba kyakomezeddwawo ate nga bamanyi gavumenti z'abannakyemalira ezisinga nti bakugulako omusango akulya mu nsi y'olukwe ate nga gwe musango ogusinga yokuba ogw'amaanyi ennyo mu nsi yonna mu buli ggwanga ly'ogendamu okugezaako okujjako obukulembeze obuba buliwo nga toyise mu mateeka nsuubira kyekyo ekyokuvunula ekyamangu okulya mu nsi y'olukwe kugezaawo kujjawo obukulembeze buliwo nga toyise mu mateeka galambikiddwa mu constitution kati bagamba nti Shekedi yakozesezza embeera eno okutiisa abamuvuganya ekya n'okutiisa abantu abo abandi badde bagala okwogera amazima ku nsonga ze n'abamu ayinza okubakaka okudduka okuva mu ggwanga lya Congo okugenda mu mawanga amalala okuwangamuka nga bagamba why olaba kyatuuse ku bano wadde babadde bamenyi b'amateeka naye era ekibonerezo kye kimu ekiweebwa omuntu alidde mu nsi y'olukwe kye kimu kibeera kyakuwanikibwa Kalaba kati nga bagamba nti wabeera nga batisiza abamuvuganya kitegeeza emikisa gigenda kuba mingi Congo okuddamu okutabanguka kuba bwe babeera n'obutakkaanya ebintu ebisinga nti gavumenti bwe bana obutakkaanya n'abantu baayo munda mu gavumenti oli asobola okuvaayo publicly n'agiwabula oba n'agivuganya nga mu lwatu naye singa wabeerawo amateeka agakugira bano okuvuganya gavumenti abasinga baddukira mu bibira kati nga Congo yeggwanga erisingamu ebibira ndowooza mu Africa yonna waliwo n'ebyalo ebimu nga n'owobuuza omuntu uzaaliyo nti president wo yaani nga tayinza nakumumenya linnya nti ye gundi yeyo Congo waliwo n'abantu abamu balinga bagezaako okuwabula Uganda ne president Museveni nti nga waliwo ebitundu ebirinanye Uganda ng'oyise Kasese ng'ogende Congo nga bagamba nti batekeyo akalulu k'ekikungu abantu abo bakube akalulu balabe basigala ku Congo oba badda ku Uganda nga bo balowooza nti bwe badda ku Uganda bayinza okufuna ku services tomanyi kyekiwulika kubeera nga osula Nakaseke naye ng'okufuna akalwaliro akasookerawo ka health center tu oyinza okutambuza ebigere paka ku Ngawola Bamulago kyekiri e Congo nti n'okufuna services zokka n'okusanga omwana asome mu bibira mu byalo by'e Congo kiba kizibu kuba ne transport n'enguudo zennyini ezikutuusaayo nazo teziriiyo so njagadde ntangazeemu ku nsonga eyo kwaba abaana abatiddwa kati ensonga eno njagala ngiwumbe ne bintu bibiri mbadde mu confusing nti abatiddwa ddala kituufu babadde beekuusaganya ne bali abakwatibwa ne basibwa abaali balya mu nsi yaabo olukwa abavunaanibwa emisango kati bengenda okusembayo okuwako nsooka embi bakwawulire bombi babiri omwami yali genero mu magye ga ggwanga lya Congo n'avaamu n'adda ku ludda oluvuganya gavumenti ono n'atiisibwa era n'agenda mu buwaŋŋanguse omwami oyo ne Christian Malanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogusooka mu mwaka gwa 1993 kyewuunyisa ndowooza mu ggwanga lya Congo producer bino bye mugamba wano nti omuntu ozaala ku myaka 3 ono omusajja yazaalibwa mu mwaka gwa 1983 naye ng'ate alina omwana ali mu magye alina emyaka 26 kati osobola okubisaamu ayinza okuba yazaala wa myaka emeka so kati omwami ono Christian Malanga yali munnabyabufuzi omugundiivu mu ggwanga lya Congo naye baafunamu obutakkaanya mu byobufuzi nga bwe nkutoddemu n'awaŋŋanguka n'agenda mu ggwanga lya Amerika n'agenda ne famire ye n'abaana kati omwana omu ku bo gwe yazaala abadde mu ggwanga lya Amerika era nga mutuuze n'ayingira era nga munnamagye mu ggye erya Amerika taata we yagezaako bwe yalaba nga eggwanga gye yava teritambula bulungi n'asalawo akomewo mu ggwanga lye naye nga ayagala kujjako obukulembeze obwaliko naye nga si mu mirembe nga ayagala kukola kye bayita ekku kati nga 19 Meeyi wa 2024 omwaka gwe tuwunzise bastaginga kye bayita ku oba okujjako omukulembeze ng'okozesa eryannya ery'emmundu bamobilizinga abantu kati omwana ono ali myaka 25 gwe nkugambyeko mutabani wa Christian Malanga bamuyita Masero Malanga yalina banne bwe baalinga mu magye mu ggwanga lya Amerika bane babiri taata n'abalira mu ddiiru nti singa balaba bageza ne bakwata obuyinza nga balaba buli omu embeera egenda kukyuka
ne basalawo bajje bakwataganyize wamu. Simanyi ngeri gye batuuka mu ggwanga lya Congo kuba omuntu obeera ng'oli mu buwaŋŋanguse tosobola kugenda tosobola kukozesa official documents bipapula bitongole bikutwala mu ggwanga eryo era nga wala Kyagulanyi olwatonya mu ggwanga lya Uganda wala engeri gye bamuwanikamu weebati nekiri nti mu ggwanga gy'oli omuwaŋŋanguse tosobola kugenda mu ggwanga eri kuddayo mu ggwanga eryo ng'okozesa bipapula ebiri official baba bagenda kukwata bakuze mu kkomera. So engeri gye batuukamu mu ggwanga lya Congo kuddayo eyo yo teyamanyika naye badda mu ggwanga lya Congo ne bamobilizinga abavubuka ndowooza abaasoba mu 100 naye kiro oba kundowooza tebagistaginga bulungi bamobilizinga abavubuka bano ne bafuna ebyokulwanyisa kati ng'ennaku z'omwezi 19 May ogwokutaano ogw'omwaka oguwedde bano ne baali bakoze pulaani yaabwe nga bagamba tugenda kusooka tulumbe amaka ga speaker wa parliament y'e Congo tumanye tulumbe amaka go gwa president bwe tukisiringa ekyo tugende kutulumbe TV y'eggwanga twerangirire ndikati tuwambye era fa abakulembeza abatuufu mu ggwanga lya Congo naye kweno teyali successful kituufu balumba amaka ga speaker ye ne bamuwamba tebali bangi bali ndoza nga 7 ndoza ensonga akingamba nti tebasitaginga bulungi kuyaabwe kweddiza buyinza nga 7 ne balumba amaka ga speaker w'eggwanga lya Congo go ne bagawamba kati Kalumanywera yajja mu kulumba amakago gwa president nti oba balinyanga abali bategese oba balinga bakitegeddeko nti waliwo abantu bayinza okutuusa obulabe ku president nendoza ngaira omanyi ba president ba Africa oyinza okusanga nga amakage galiko battalion nga 10 nga ne wobo gambye kuyingira ompozi ngoyise mu banga nga tewali wansi wogenda kuyita so bali mesebwa wadenga bayingira munda ne wakati awo ingeje batayina manpower emala ne baba outnumberingga amajege gwange ne gabasalako era kwaba abali bazze abantu 5 kubbo bakubwa amasasi ne bafiirawo abalala omuli ne mutabani gwenkugambwa Christian Malanga ye nakwatibwa tata Christian Malanga ye yali agezaako okuresistinga okukwatibwa nagezaako ngonza babaita producer akita kubinyika mu nsuwa era agezaako kubinyika mu nsuwa ne bamulabiriza yakagene bagamumamirira wawo ye nafiirawo kati omutabani ne banne bava mu ggwanga lya America abamaje kigambibwa mbu omukubbo yali aina business interest ne tata Christian Malanga nga amusuubiza singa nkwata obuyinza ku bigambo bya Gorodi gwogenda okubeera nga ozivunanyizibwako kana yene yenyugira mu lutalo nga zze mu byanfuna ye tata yattibwawo ne banna abalala 5 kati bo bana abalala ne bawanika ne batwalibwa mu kooti ey'amagye ne bavunaanibwa era byagenda okuggwa nga babasalidde nabo omusango gwa kuwanikibwa kalabba olw'okulya mu nsi yaabwe olukwe naye bo bano Masero Malanga ne banna Amerika abalala bo bakyaliyo mu kkomera tebannaba kubatta nga bwe kyabadde ekigambibwa era ebifaananyi byabadde nga bitambuzibwa nti omwami ono baamusse omutabani baamusse yakyaliyo mu kkomera wadde nga baamusalira ogw'okufa ne banna abalala Amerika 3 n'abalala 37 abe bali bamobilizinze okujja okuwamba eggwanga lya Congo. So njagadde clarifyinga ku nsonga eyo bannayuganda oza mubadde mugitankana nga mugatta ensonga 2 ne mugigatta mwemu olwaliro ngenda kuwunzikiraawo nsazeewo okutaataganyamu programu zaffe mbadde ku Syria nenjagala nsooke nkutegeeze ekibadde mu ggwanga lya Congo naawe otambule n'okumanya oleme kuddeyo gye mubeera ku myeso onyumye nti basse omutabani w'omukulu baamussa ate ng'akyali mu kkomera ofusibe ne ssente ate bugenda okuziba nga bakulidde so nsazeewo nkutangaaze ku nsonga eyo. Mohamed Katabira gegange ngenda kuba nkusibulyawo naye kasooke nkujjukizeemu katono nnyo nkujjukiza Haji Mukisa Karimu oyina ebizibu ebyenjawulo abantu bali eyo nga ofa n'ebizibu naye nga tomanyi gwa kubigamba tomanyi bigenda kuggwawo bitya genda bakuterewoko kabaani bakuwe ku mazzi ga lukuya noonya okulaba wojja omukisa mu nsi muno omuntu buli kimu kigenda na mukisa bw'oba tolina mukisa ku nsi muno oba tolina kyogenda kufunamu gende Haji Mukisa Karimu enamba weziri awo ku screen yo omukubireko ku simu muwayeemu akuwa appointment asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana buli kimu kasa kibeera nga kyekise mu kkubo lyo mu byenfuna akisobola omulala gwensobola okugambako ye Mosh Media ono buli nsonga ezikwata ku bikubo ebifaananyi n'okukwata video ye Kafuru
takuba bifaananyi bisiuka mu myaka 2 ne wetunulako nge yali aje ngafuse mulala. Ekifaananyi akikuba okuva wakikubye n'emyaka 2 mu maaso nge yali oyo ddala yoyo. So naye mweyune aberenga akukubira ebifaananyi faananyi 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 faananyi. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.